babuzaako mikwano gyange mujebaleko mulio mutya essaawa ziri 8:45 nze Julius Katongole mumira nsanafu nga ntuuse essaawa zino bagamba tebinaggwa yonna gye muli mu ggwanga Uganda mu nsi yonna era nga tukyali ku nsonga enkulu ey'okubanja mukwano gwange Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali era nga byonna ebigenda mu nsi Uganda naddala bannayuganda abatemebwa ebijambiya naddala Masaka tebinaggwa era nga tubagamba nti buli kimu ekiriwo kibeera nga tukiteeseteese era nga tukinoonyereza okitegeeza ensi era nga tubagamba mwenna tewali n'omu ababajja ku mulamwa kubanga banja bajja okwenoonyeza ebyabwe naye balimba. Nze Katongole Julius mumira nsanafu njagala sharing video eno tulabe nga tutandikira ddala era tewali kusaaga mu mbeera yonna tewali muzannyo kubanga mbagamba nti sawa ziri 9:46 tetunnazikiza tetugenda kuzikiza tulina okubanja Fred Kajubi Lumbuye abamuwamba balina okumuleeta buli yakola buli kimu alina okuleeta Lumbuye era mu kino bannayuganda mbagamba nze Katongole Julius mumira nsanafu tewakyali kusaaga mu bintu bino tewakyali kusaaga twagala ticha waffe aleetebwe era njagala essaawa zino tulabe nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo eziriwo. Lumbuye batugambye editor waffe tumwetaaga naye nga tebinaggwa mbagamba mu sharing video Julius Katongole mumira nsanafu ntuuse era tulabe bye tugenda okwogerako era tubagamba nti mumira nsanafu kasitantuuka ebigenda mu maaso tewaba kusaaga mbagamba mu sharing mbagamba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abaagala nnyo era kino tekinaggwa omukulembeze waffe abaagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu struggle ey'okukyusa ensi Uganda tenaggwa tuyimirire ku mazima tubeere careful tulabe nga tutambulira ddala naddala ku nsonga ezo ez'okukyusa ensi yaffe Uganda ebyo bye tubagamba tulina obbiyimirirako tubagamba diversions nyingi ezigenda okuleetebwa okulaba nga batujja ku mulamwa ogw'okubanja Fred Kajubi Lumbuye naye ebyo byonna byakusaaga tulina okusigala ku mulamwa abaleeta diversions ez'enjawulo tubaveeko kubanga tebalina kye batugamba. Wuliriza bulungi ntandise video bakadde bange mbabuuzaako olunaku olwaleero njabatandikira olunaku olwaleero waliwo akatambe Adamani Daku kataddeyo Adamani Daku akatambi kataddeyo njagala mbabuulire bulungi ekibaddewo ekisookera ddala Adamani Daku ye mwennyini ne ttiimu ye n'abalabadde bankubira mu bbanga emabega ne bafuna abakulembeze bafunako Honorable Segirinya ne mukyala Rebeka ne bankubira ne bangamba mukulu Katongole ensonga zino ziri zitya ne basindika abantu ab'enjawulo ne bagamba twagala Lumbuye kyekikulu ekikola ki ekisinga era Adamani Daku ne mugamba nze sikuyinaako buzibu nze nyimiridde ku statement gye wakola era ne pastor Muwanguzi kye yayogera ne mugamba era nali straight ne nkugamba Adamani Daku nti statement gye wakola ng'abakutte Lumbuye enkeera gye twagala otubuulire lwaki ekyo kiri bwe kityo lwaki abantu abo batuyungeko era statement ne mbagamba bwe batyo ne bakusindika abantu ab'enjawulo ne babagamba ebigambo eby'edda ekyo sijja kukola ki ne mbagamba nedda twagala Fred Kajubi Lumbuye teacher era kasita tumufuna nga kiggwa. Adamani Daku n'akozesa abakulembeze bempa ekitiibwa bakama bange n'abagamba ensonga eno eryetya ngera n'Adamani Daku yennyini kwali ne mbagamba bannange ensonga eno eri bweti n'enginnyonnyola naye ne mbagamba neetonda ku lwa madamu Rebeka agaba okumuteekamu
kubanga madamu Rebecca Gaba alina kyakoze mu struggle era okwetonda kwange kwabadde wakati wa madamu Rebecca Gaba Adamani Daku olw'okuba nze Katongole nakuzibwa bakadde bange nga ntya Katonda era nga Katongole manyi omuntu omukulu wabagambye kyekyo era bakama bange message gye bampa era gye bampadde nengamba Adamani Daku mukyala Rebecca tukoze eki tumusonyiye naye tubanje Fred Kajubi Lumbuye saategedde nti Adamani Daku emize neja NRM ejokulikodinga ekyo kikulaga abantu betutambula nabo sinza kukusonyiwa igwe ng'okubidde nze Katongole Julius nve ku kyokubanja Lumbuye banja abazze kyawunyisa era kinakuwaza nti gwe wennyini olowoozezza nti bwona alikodinga Katongole olw'okuba nagambye madamu Rebecca Gaba ye nga ye ngenda kukola ki kumwetondera kuba Rebecca Gaba alina kyakoze mu struggle era okwetonda kwange kwabadde wa madamu Rebecca Gaba kati Adamani Daku gwe bw'olikodinze n'oteekayo n'entunula n'engamba laboono ofiiridde mu muviyo njagala okutegeeza ekyo kyokoze nze Katongole tekigenda kunsirisa musirisa abantu bangi bampe ssente nve ku nsonga eyo nenga lwaki tikyamuvaamu kubanga nze sina kyenjagala Katongole muganda wange nagambye ne twogeranga abantu olw'okuba nti mukama wange gwe wakubidde essimu nga muwe ekitiibwa era mwagala nnyo olw'okuba nga twagala unity mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'okuba ndi mukulembeze naye gwe olaba olikodinga conversation eyo ekitegeeza olina bulicorders obulala mu kino njagala okugamba eryo eddoboozi erifulumye lya Katongole ebyasoose nga mwabisazeewo okuyingizaamu mukyalawo kye nagambye nti mukyalawo sigenda muyingizaamu era kola ki nsonyiwa ekyo nakyetonze ndi musajja mu Katuliki sisobola kwewakana netondedde mukyalawo Rebecca Gaba kubanga naye ate ne mukyala Rebecca samwogeddeko bibi namugambye gamba Adamani Daku kati Adamani Daku gwolw'okuba nkugamba ebintu bino wammanga mwakozesezza omuntu gwe mumanyi nti mutya mukozesezza abalala ne mbagamba sina kye ngenda kukola mukozesezza omuntu gwe mumanyi nti mutya mwene mwagala ne mulowooza nti Katongole kati tumumaze muvi yammwe mugenda gifiiramu tubagamba I will not keep quiet. We need Fred Kajubi Lumbuye bw'obanga osobodde okulikodinga ekintu kwa wantrapinze nesimu nenjikwata nga muntu mulala yakubye nenjogera naawe ng'omuntu nga mmanyi ng'oli ku struggle sigenda kusirika yadde eddoboozi mugende bukupeji Adamani Daku yandikodinze era ekyange kyabadde kyalumbuye okwetonda kwange kubadde kwa maama Rebecca nkugamba Adamani Daku we need Fred Kajubi Lumbuye statement ze mwakola kati gwe oyagadde okikole bw'otyo oyagadde oleetolo senti Katongole Julius mu miraasa nafaana asirika nedda maama Rebecca Gaba gwe nkwetondera era okwetonda kwange kwabadde kuko naye onaalaze n'alaga baganda bange tutuule ku mmeeza tulabe mazima ddala Adamani Daku gwe okulikodinga mu struggle kyetaagisa awo abatambula n'obulikodinga ba Museveni kati lwaki tutambula bwe tutyo era ngamba abakulembeze ba NUP mwegendereza abantu abalikodinga ekyo kituwa ekyokuyiga omunze nze Katongole sireetangako wano ddoboozi ng'omuntu yankubidde essimu ne mulikodinga tekibangawo ekyo kitulase era nekyambula omusajja ono nekiraga ensi nti byembadde mbagamba byalikodinga nti bituufu kati this time around sigenda kuzikiza twagala Fred Kajubi Lumbuye mwe mwalowoozezza nti no nabadde nti bwe munaakozesa mukama wange era nenzikiriza ne mbagamba kino bwe kiti kuba ndi mwana muwulize ne ngamba bannange kati tubangize wa Lumbuye alina kyamanyi kireete mu mboozi eyo nabigambye negamba Andamaniza sikuinaako obuzibu saagalangako mukazi naawe fenna tuli ba people power ne Lumbuye era ne mu message zezo owulidde ng'ogamba olina abakola ki abakubira negamba ne kati gwe ky'okulikodinga noloza ogenda kuwangula nedda twagala Lumbuye
nze nali sikwogerako muganda wange nali sikwogerako nga Lumbuye tebannamuwamba tugamba twagala Fred Kajubi Lumbuye mama Rebecca agaba gwe nabadde nekola ki netondera era bannayuganda abali eyo mbagamba why that guy is in panic what are you trying to prove what are you trying to prove ekitegeeza tugeza omukulembeze omunene yenna abakwogera naye obadde ogenda mu recordinga inse mbuusa mukyala Rebecca ne Honorable Segirinya bankubidde olunaku olweggulo si mulundi gumu ne bagamba Katongole ensonga ne bagamba nze sibayinaako obuzibu mukyala Rebecca ajjukira ne ngamba twagala Lumbuye ne bagamba twagala Lumbuye lwakuba bo kye bamanyi nti bwe tukozesa system kye mwakozeyo eripesa lye mwazanye lye lisobola okukola kuba mukama wange muwe ekitiibwa era mukama wange kasita ayogera ekyo nsobola okikola ki okigendera ate nga ffe abakulembeze twetaaga unity era okwetonda si kibi kubanga ekereziya katolika ekyogera netondedde mukyala Rebecca kati bino ebiriwo ebirala twagala Fred Kajubi Lumbuye mu mbeera yonna oba bikibi kyoba muteekawo bu recordings nze Katongole tebindya era tebina kye bigenda kunkosa oba ogiseki Lumbuye statements zenyimirirako muganda wange Andamani Daku esooka gye wayogera ng'ekeera bakutte Lumbuye eyo gye naleeta nze nali sikwogerako mu kusooka negamba wagamba nti omukyala kino ne why lwaki obulumi bunnuma njogera ebigambo bino si lwakuba bangi mubaweereza abantu nti Katongole mwagala ne bagamba siina kyenjagala nze njagala Fred Kajubi Lumbuye ave gyali gwe ne bonateekayo amaloboozi ne mugasha eyalinga mujjukire mu miraasa nafuli erinnya lyange ate mu kino mbagamba ebigambo bino nti Katongole byayogedde obiwulidde ekyokubiri Katongole yeggwe bw'oba omugamba nti sirika baganda bange kiki kye tuba tukola ne poliisi eyina enoonyereza bw'eba enoonyereza ne bagamba oyo yayisirako ku nnyumba oyo yagamba bw'ati bonna bakwata gye bayita criminal scene mwenna ne tubasengejja ne tugamba kiki ekiriwo kati essaawa zino bw'obanga wakola statement enkeera kyova olaba nakuleeta negamba kiki ekiriwo lwaki Pastor Andrew Mwanguzi yayogera kino kati gwe okwewosaako noloza okulikodinga Katongole mubadde munnoonya ebbanga ddene ne mukuba amasimu ne bagamba twagala Lumbuye ne mugamba Katongole tukuwe ssente mmeka I'm not after money ticha byakoze byeyogerera ticha byakoze biri ku tebo ne basajja mmwe twawuliranga basimewo nsubuga be balikodinga ne kati Andamani Daku yalikodinga ekitegeeza n'abakulembeze baffe bwe bakubira amasimu obalikodinga ekintu ekyo kikusudde wansi kiraga meetings zaffe zonna ze tugenda otegeka tulina okusooka tukeberenga abantu baganda bange nze Julius Katongole mu miraasanafu recording ya Andamani Daku gy'ataddeyo essaawa zino mbadde netondera mukyala Rebecca agaba ndi musajja mu Katuliki era nakyogera nti mukyala Rebecca agaba lwakuba bakola statement eyali empi ne bagamba nti Katongole yali agenze kuziika neighbor ekyo n'ensirika Andamani Daku nakubira essimu negamba lwaki ovuma kojja wange Edi yawe ng'omutaddeko bipropaganda era nekubuulira ojjukire mabega nembigamba nenze Katongole ni musajja omwavu omugagga mwoyo ayagala Fred Kajubi Lumbuye era Lumbuye bwajja nze mbyesonyiwa ezo zirikoding abantu batulikodinze naye eyo okwetondera mukyala Rebecca kibi ndi musajja mu Katuliki ayita n'essaala zange ze negayirira Katonda era bagamba omuntu osobola omunyiiza mu ngolo mukola ne mutakola ne mukulowoosa kati muganda wange ekyalumbuye kyo tulina okitambuza mu maaso bw'obanga gwe tutudde wansi olw'okuyita mu bakulembeze b'empa ekitiibwa era nga bakama bange be banfudde ekyendi gwe ate n'olikodinga gw'olooza bakulembeze basanyufu ku kyokoze mbagamba si byakusaaga tulina okulaba nga tutereeza ensi Uganda baganda bange yonna gye muli mubeere bagumu
ensonga gye tuliko tubanje Lumbuye. Diversions nyingi ze basetinze okulaba ng'ensonga ya Lumbuye bagibajjako. Era mbagamba ebyo diversion bye bataddewo kati mwate kino mwate kiri ebyo mu bifeeko bino simanya bijambiya simanya biki eyo diversion eyagala tujja kubanja ticha waffe. Era tubagamba mwenna gye muli mwegendereze diversion. Bagala okuleetawo embeera dictator Museveni alage nti ate gundi tumutadde ku kino mubagambe twabaguddemu. Ezo diversions twagala Fred Kajubi Lumbuye. Era essaawa zino buli omu gyali tubagamba kati ate abamu mbamewuunya andamaniddaku nze nkuwulira poliisi bw'eba enoonyereza nze saali y'ettaki bwe bagamba nti gundi alina kyamanyi ne tugamba tuba tetuli balabe bo nedda. Era mukyala Rebeka namugjeemu ne tugamba nedda statement gye wakola yali etya. Era ne muka audio nga kaggwako k'otaddeyo oyo gwe nnyini oyogera n'ogamba nawalo kye nali nkola ki. Kati nze gwe bw'obanga ekyo ky'otandise olwo sente ngenda kufiira mu muvi nkusaasidde. Njagala Fred Kajubi Lumbuye tulina omuleeta. Era mwe bannayuganda abali eyo tubanje Fred Kajubi Lumbuye abantu bamute abamuyina. Era mu kaseera kano tetugenda kusirika mulundi na gumu. Mujja kukola buli kimu buli koda mubuteeke mu nnyumba zaffe mubuteeke mu toilets mubuteeke buli wamu. Ebyo twabimanya nti waliwo abantu abali kodinga. Negwe munnayuganda ali eyo jukira nnyaffe Uganda eri matigga era ayimirira ku mazima bamulwanyisa. Abantu bangi bankubidde amasimu ne baŋŋamba musajja wa Kabaka Katongole oyagala ki? Ne mbagamba njagala Lumbuye. Nti toyogala kirala nedda. Era mbagamba mwenna Katonda alina bw'alabisa abantu. Kati oyo wulira oyo kati bamutegedde nti muli kodinzi. Era buli muntu ali kodinga abantu bakwekengera okukubira essimu. Naye mwalabye nti bwe tuyita mu kkubo lino Katongole tujja munafuya. Katongole ajja kusirika. Yes mwayise mu muntu gwe njagala ennyo era gwempa ekitiibwa mukama wange. Naye ng'ate mukama wange yayagala unity. Ayagala tutambulire wamu ng'ab'ekibiina tugonjoole ensonga. Ne tubagamba why are you trying to defend yourselves? Lwaki mugezaago? Omuntu nga ekintu nga tokimanyiko olina okusirika n'okyesonyiwa. Naye ebigambo bino mbagamba Lumbuye tumwagala. Sigenda kusirika. We want our teacher Lumbuye. Mwalowoozezza nti Katongole bw'asirika bigenda kuggwa. No. I'm Julius Katongole mumira sanafu. Andamaniddaku ebyo byonna byokola tugamba nti ebyo byonna byokola tebigenda tujja kumulamwa. Era tukyabanja Lumbuye. We need our teacher. Bannayuganda abali eyo nze Katongole Julius mumira nsanafu sisobola kuggwamu maanyi omuntu okulikodinga. Yes so okwogera naawe ku ssimu ne gamba nti kino nenga nkumanya omutima gw'omubi. Nga nkimanya omutima gw'omubi. Nga evidence byonna bye mbadde njogera mbadde ndeeta facts. Nga sibijja mu ggulu. Wala kye naleeta nga si fact. Njagala muveeyo. Byonna facts. Nze kyendeeta kati jangu tukozese argumentation wongo oŋŋambe Katongole bino nabyogera nga bakutte Lumbuye enkeera nali sina kye mmanyi. Nali nkugambe wakitegeera otya. Tukozese obwongo logiki. Tuggula omuleme gw'abantu abayigirize abatunuulira ensonga. Era mbagamba sigenda kusirika kati. Twagala Lumbuye. Yenna amanyi nti yakirimu leeta Lumbuye. Lumbuye yazzaaki. Bino bye tulimu ebyokugiraagira tebirina gye bitutwala. Eggwanga Uganda lyetaaga okukyusa. Mutuleetera diversions. Bw'okuba olikodinga Katongole bisirike nedda. Ne bw'olikodinga Katongole tebisobola kusirika. Nze mumira nsanafu. I've been telling you. Ate I'm going to remain focused. Mukino mujja kukitegeera. Bino bye tuliko si bya kusaaga, si bya lwali. Lumbuye tulina okumubanja. Buli omu alina ky'asobola kikole. Muve mu diversions z'abantu. Era gwe mbasaba mutambuse mwenna kagundi ako kataddeyo. Kamulabise. Abantu bategeere
nti abalicodinga ba NRM era mu people power NUP ne batuba tuyingira mu meetings tetuyingira na masimu n'amasawa tugajjako ekyo kitulaze nti kyekyo era tujja bagamba tebinaggwa mujja kutegeera amawulire ag'okubanja Lumbuye is it false information adamanidda kwaveeyo ekisaaka ba prayingira yabyogera era gamba sigenda sirika twagala Fred Kajubi Lumbuye gwolosiza woleta bu recordings nti kinaakola amakulu mulete Fred Kajubi Lumbuye ntandise video bakadde bange mbabuuzaako ekyo kibadde kigula luggi ekisookera ddala najjano nembawa amawulire njagala tugawulire bulungi waliwo embeera eno wammanga eriwo essaawa zino gye tulina okwegendereza saagala muggwemu maanyi ku nsonga ya Lumbuye waliwo diversions ezizze kati ng'ate tutuuse mu kaseera ak'okufuna Lumbuye diversions ezo gavumenti yezirimu okulaba ng'ebajja ku mulamwa kyova olaba batudde wansi ne banoonya omuntu alina tutumu ku social media nti ekintu ekyo tukyerabira ekya Lumbuye naye mbagamba saagala mulundi nagumu muve ku nsonga eyo tusigale tubanje Fred Kajubi Lumbuye nze ne bwe naasigala bwomu nja kubanja Lumbuye ebyo byonna ebiriwo bo balowooza nti eddoboozi ery'amaanyi bwe linaavuga nga tubifaako nedda this time around Lumbuye byakoledde struggle n'ebyakoze kati Museveni ne gavumenti ye bagezaako okulaba nga baleeta zi diversions ezaagala bajja ku mulamwa baganda bange mbagamba ebigambo bino nze Katongole ne bwe bansita ne bajja mu mbeera nja kusigala nga mmanja Lumbuye oli ayinza okulowooza nti bw'alikodinze Julius Katongole ng'ate Katongole bamugambye bayise mu move eya Rebecca agaba nti yetu mujje mu mbeera ne bagamba nkijja ku mutima gwange mukyala Rebecca okunsonyiwa kaakati we need Fred Kajubi Lumbuye njogera nga atya Katonda nga ndi musajja mu Katuliki buli kimu kyembadde njogera era kyembagamba kijja kutuuka kyeyoleka ensi kubanga lwaki tubagamba nti ne mu mateeka ffe twagasomako bw'oba onoonyereza ofuna criminal scene n'okola saako bw'omala okukola saako n'osengejja n'ogamba oyo mumuleete n'oyo mumuleete n'oli mumuleete kyekyo kati bwe tubanga tugambye ne tugamba kino ne tubanja katukyali awo then ensi ejja kutegeera amazima zino diversions zemuleese buli kiro muteekateeka diversions mwegendereza abantu ku kintu kya Lumbuye baleeta diversions ezitujja ku mulamwa diversions n'olaba diversions ez'ekisiru ezitagenda kutuyamba essaawa zino twagala Fred Kajubi Lumbuye balaba tutuuse ku climax ne baleeta agantuntu abantu babiveeko naye bannayuganda abalabe babalaba mu kaseera kano tewali agenda kuzikiza era mbagamba bannayuganda yonna gye muli nze Katongole Julius mu miransanafu ne bakubimba wadde abantu bangi sente okunkubira ne abantu bangi ne bagamba oyagala ki okuva ku nsonga ya Lumbuye ne mbagamba tekisoboka twagala tikyaffe Fred Kajubi Lumbuye era mu kino nsaba mwewumuzeeko kino kye tuliko nze ndi mwana eyakuzibwa era bakama bange nabawuliriza kye bakoze kye baŋŋambye naye twagala Lumbuye mwemwe nabali emabega Fred Kajubi Lumbuye tetugenda kusirika mulina otuwa Fred Kajubi Lumbuye mu mbeera yonna mwe mujja kulowooza nti bw'onaateeka mubalabye kati lwaki beewozaako omuntu w'otuukira okulikodinga conversation ne bannange kati gwe ani agenda okwesiga waliwo ebintu ebyewunyisa ebyo teri movie yammwe mugifiiriddemu naye nga tubagamba tebinaggwa ntandise video
bakadde bange ennaku ezo najja ne mbagamba ku the Basita ethnic conspiracy of 5th March 1992. Mbasaba muwulirize bulungi ebintu bino. Waliwo meeting held at the home of His Excellency President Museveni, President of Uganda, at Lushere, Nyabusozi. Yali Friday 15 March 1992. Attendance yali bweti: Mr. Yoweri K. Museveni e Nyabusozi, Mrs. Janet Museveni Nyabusozi, Mr. Eri Lwakoko Ruhama, Mr. Eric Kabongo Lukonjere, Mr. Kakwandaho Salimu Sale Nyabusozi, Mr. Sam Kutesa Nyabusozi, Mr. Abel Katemowe Lukunjiri, Kanoni Lwabugaire Buyanja, John Kirif Kaligire Ntungamo, Mr. Jim Muwezi Lukunjiri, Mrs. Susan Muwezi Lukunjiri, Mr. Jonathan Tumwesije Lukunjiri, Mr. John Nasasira Kebisoni, Mrs. Faith Bitamulire Kebusoni, Miss Mugisha Muwezi Nyindombi Kebisoni, Eria Kategaya n'abalala. Yatuula ng'ennaku z'omwezi 5 March 1992. Biki ebyateesebwa? Biri tubiveemu tebikyusa Uganda. Muwulirize. Agenda yali bweti mu meeting eno. Prayers yali esooka. Opening remarks by His Excellency the Chairman. Ekyokusatu, strategy for the next 50 years. Strategy for the next 50 years. Plan. Agenda 4. Plan for action. Wuliriza. Minute number 1. Njagala tuwulirize bulungi. The meeting started with a prayer led by Right Reverend Bishop Ruhindi at exactly 5 p.m. who prayed for good deliberations. Nsaba tuwulirize olukiiko luno olwatuula era muwulire bulungi bannayuganda kiki ekiba planningiwa era nga bannayuganda muyina okwerwanako. Meeting eno ey'Abasita Kirani. Minute 2. The chairman, His Excellency, welcomed the Abasita Kirani. Nti omukulembeze welcominga Abasita Kirani and other clans ezaaliwo ne clans endala ezaaliwo. He briefed members present of the purpose of the meeting. N'ategeeza bammemba abaali mu lukiiko olwo ebirina okubeera mu meeting. And thanked organizers for a good job done. Ne yeebaza ba organizers abaategeka olw'omulimu omulungi gwe baakola. He told the members that the only opportunity they have is this when he is still president. Nti Mwami Museveni yategeeza abaali mu lukiiko nti kye balina okukola n'okukozesa omukisa gwe balina ng'akyali pulezidenti. He directed Hope Kivenjere to act as a link between his office and these people at grassroots. N'ategeeza abantu abaaliwo nti Hope Kivenjegire yalina okubeera nga yabaconnectinga ku office ye. Wuliriza bye baateesaako. Baateesa to have the highest education qualifications, the Basita, the Bahima. Wuliriza to have the highest education qualifications during his term of office for their children. Nti baweerera abaana baabwe nnyo nga bali mu buyinza, nga yali mu buyinza basome nnyo, to make sure that they are the richest people in Uganda with the 50 years master plan. Nti okulaba nti bafuna ebyobugagga be basinga obugagga mu myaka gino 5 gye balowooza okukulembera bannayuganda. Wuliriza ekirala. To make sure that they control the army and have the highest ranks in the army. Ne bateesa nti bonga bo bagenda controllinga amagye era babeere ne highest ranks mu magye. Nti bo babeere ne ranks ennene mu magye. To ensure that none of those not concerned not to know about the action plan. Nti mwe abali eyo abakyoli abaganda n'abalala temwina kutegeera action plan yaabwe. Wuliriza. Every one of them was directed to recruit the Bahima boys to join the army. Babagamba bo baleete abahima
bayingire mu maje. Uliriza. To join the army so that they could dominate the ISO, PPU, ESO, and the military police. Inti abahima nabana abalala aba ISO, PPU basobole okudominatinga amaje and the military police, as this would assist in the resisting other tribes. Inti kino kigezeko kubikirira n'okwonona tribes endala. Nsaba mugende bulungi mubiwulire. Uliriza. Minute number 7. The way forward. Deny other people access to economic resources through. Inti mwaba tribes endala. Abaganda, abalala, mulirize. Inti overtaxing individuals and companies which do not belong to our people. Inti companies endala. Ezitali zaabwe. Basiwa omusolo mungi. Bazibinike. And protect those of our people. Nti abantu abaabwe bo protecting. Destroying cooperative societies and unions. Nti bonone ebibiina by'obwegasi. Eno meeting yatula mu 1992. Uliriza. Selling parastatals and public enterprises that others don't gain from them. Nti batunde ebyo ebintu bya government bo parastatals n'ebirala bo byebatafunamu. Commercialize education and health care. Nti bo ebyenjigiriza babifuule nga bya bbeeyi nnyo. Ebyenjigiriza babifuule nga bya bbeeyi nnyo. Ebyobulamu babifuule nga bya bbeeyi nnyo. Wuliriza. Wulira. Minute 5 bujiwulire. Musei Ephraim Lusimira suggested that the new president should be the brother of the president if the master plan is to succeed. Uliriza. Batesa Musei Ephraim Lusimira suggested that the new president should be the brother of the president if the master plan is to succeed. He warned that if the Bahiru and Nani Bahima clans got to know about the action plan, it would fail. The Bahiru nti abahiru tebalina kumanya kukina ekigenda maaso nti era alina okuddira mwami Museveni mu bigere mbwalina kubeera brother we. Uliriza nga bateesa. Uliriza. Minute number 6. Musei Lwatamwebwa suggested that Salim Saleh should go back to school if the objectives of the action are to be achieved. Musei Lwatamwebwa yagamba nti Salim Saleh alina okuddayo ku ssomero asome bano emyaka egy'otukutubalako emyaka 50 bwabagala gigende maaso. He suggested that Salim Saleh had to get O-level certificate and A-level certificate ekyo nga bakiteesa mu meeting. Ulira maaso. He also suggested that someone close, possibly the son of His Excellency, should be groomed to take over the reins from Salim Saleh. Musei Lwatamwebwa yateesa n'agamba nti omwana wa mwami Museveni yenga ye balina omuguruminga asobole okutwala obuyinza siga Salim Saleh ababuvuddeko. This too was agreed on, and the group begged His Excellency to look around for a boy who would be groomed. Banange mubiwulira. Uliriza. The group also brainstormed about how to destroy those who would gang up to take a power from a clan. Bagamba abo bonna abagezaako okujja obukulembeze ku kirani yaabwe ey'Abahima baba destroying babajjawo. Kati kino mukiraba mu abali mu government ya mwami Museveni. Mbagamba mutunuulire ebintu ebyo si byakusaaga. Wulira ngenda maaso. Uliriza. Our people to be employed in uliriza. Our people to be employed in public offices from which they should reap maximally while being protected from prosecution. Abantu baabwe bo bafune nnyo mu public offices offices ez'olukale era nnyo. Nature destruction of the economic, military and political will of northern and eastern Uganda. Tugezeeko okwonoona ababagala omutima gwa ebyenkulaakulana ebyokulwana n'ebyobufuzi
naddala mu Northern Uganda ne Eastern Uganda. Immediate return of non-political kabaka of Buganda. Uliriza akawaayiro ddi Abaganda muwulirize kano abasajja bye baateesa mu 1992. Immediate return of non-political kabaka of Buganda while we create disunity among Buganda. Ulira. Immediate return of non-political kabaka of Buganda while we create disunity among Buganda. Muchulira. Abaganda. Ulira akawaayiro abasajja ke baateesa. Immediate return of non-political kabaka. Tukomyewo kabaka nga tali mu byabufuzi n'obuyinza taina. And while we create disunity among Buganda. Ekyo Museveni takikoze. Ulira akawaayiro uniting all the Bahima in the Great Lakes region. Nti Abahima baba uniting babeere kimu and weakening their political, military and economic processes. Nti Abahima nabo tubanafuye mu political gundi yaabwe n'ebyenkulaakulana. Uliriza ekirala. Participating in the exploitation of economic resources of the rich neighboring states. Participating in the exploitation of economic resources of rich neighboring states. Kino bakikoze Congo ne walala. Ulira. Ulira tugenze. My personal observation. Uliriza. Bana yabankubira nga ndi ku live. What is the problem? Sagala mumbuli ebibozibozi. Bibozibozi. Tugenda maaso. Meeting eno kansoke mbadire mabega bani abagituulamu. Wala mpereza ka message nangamba nziremu basomere meeting abamu tebategedde yali etawuliriza. The Basita Ethnic Conspiracy of 5th March 1992. Meeting held at the home of His Excellency President Yoweri Museveni, the President of the Republic of Uganda at Lushere, Nyabusozi, on Friday 15th March 1992. Abalimu wamanga bebano. Mr. Yoweri Kaguta Museveni ngabera Nyabusozi. Mrs. Janet Museveni Nyabusozi. Mr. Eri Rwakoko Ruhama. Mr. Eric Kabango Lukunjiri. Abo nanakoze eki nabasomye. N'abala banju wano Meja Kashaka, Walu Augustine Lusindana, Ephraim Lushimire, Muzei Kahino, Reverend Lujoki, Nwabawe Muzei Amosinzei, Mrs. Bayingana, Samu Bayingana, Mrs. Rukaire, Matthew Rukaire, Sikola Bike, Muzei Kafumusi, Erika Ruhanga, n'abalala. Bana Uganda ekiwandiko kino kiwanvu nnyo. Yabategeeza nti mbiina wano era ensonga eno tugenda kugitambuza bulungi. N'ebyo tubagamba tebinaggwa. Tuli beetegefu okukyusa Uganda. Tukoye embeera ya diversions. Gwe naali eyo weewumuzeeko. Bannayuganda kye beetaaga tubabuuza mukoleraani. Mukoleraani. Mwalese zi diversions ebijambia. Diversions ebijambia. Listi baba n'abantu muyinza okuloza byakusaaga baabo bonna bali mu meeting. Si byakusaaga. Wino tumuyina bwino omulaba baabo obalabye. Bino si byakusaaga bye tulimu. Tulwanyisa dikiteta. Ize Katongole tebannafuya muganda wange. Magamba abo bonna bakoleraani. Mbagamba abo bali codinga bu audio bakolera baani. Ize Katongole Julius olwokuba bakozesezza omuntu gwempe ekitibwa era gwomanyi ate nga mukama wange ngaso omukulembeze nengamba netondera mukyala Rebecca Agaba kubanga mukyala Rebecca Agaba talina musango. Kati gwe noyagala oleetaako nti kigenda kusirika nedda. Tukozesa ekyo ekiriwo. Tewali kisobola tujja kumulamwa. Era abali mu struggle n'abakulembeze mwegendereza abantu abali codinga ng'omuntu ayogedde naawe. Abo
bakolera baani? Bakolera baani? Bino bye tuli musi bya kusaaga. Tubagamba tulwane nnyo okukyusa ensi Uganda. Bino bakatongole bye twogera ne kubanja Lumbuye tubijja mu bigambo bye mwayogera abamu. Tetuli balabe bammwe, tetubalwana, wabula tulwanirira ensi yaffe Uganda. Okulaba nga bannayuganda abali mu biyumba, bannayuganda abatemebwa ebijambiya, Masaka bafuna obwogerezi. Emimwa tetusobola kugisirisa. Sheikh Nuhu Musa Tabate yabyogera ebigambo bino, abamu ne bamuvuma. Andamani Daku mukwano gwange kugamba tuli omuntu omu, era tetukwinako obujja, tetukwinako obuzibu bwonna. Nekye tukugamba twakigamba nga brother nti wakola live enkeera noyogera ebyaliwo nti jangu otuyambe, nemwe ne mugaana ne mwebuzaabuza. Nze Katongole Julius Mumiransanafu, bw'obanga osobola okulowooza nti nze wanga abantu bangi bwe muwadde ne bankubira, naye nze Katongole ne mbagamba no, buza Onalebo Segirinya ne mukyala Rebeka bankubidde eggulu, ne mbagamba njagala Lumbuye. Era Onalebo Segirinya mukwano gwange nangamba tukoze tutya, ne mugamba nedda, bino bye tuliko byakubanja Fred Lumbuye. Nze bwe muleeta Lumbuye kyensinga okwagala, era nendowooza nti Andamani Daku bwankubidde olwaleero nti ye asse n'amawulire kwange essimu gyakubisizza, ne ngamba kale kamukwate twogere, kankuwulirize nga comrade. Ne mugamba nsonyiwa okwogera ku mukyalawo, omuleeta mu mbeera eno. Ne mugamba naye twaleese mukyalawo nga tulina obulumi, tumugamba awo gy'otuwa information eyo gye wakola ki, gye wagamba. Nze ndi musajja Mukatuliki, oli ne bwanvuma, oli ne bwakola ki, nze sina buzibu, nja kusigala nga manja Lumbuye. Era tubagamba mwenna baganda bange gye muli, nze sina bulabe ku muntu, era njagala afeeyo nga bwagambye agambe abampa information. Era information bagimpa buwi, sivanga sigala ku sini ninayo zidroni zange, zidroni ziri mu bitundu ebyenjawulo. Era abalooza ntugenda kusirika okubanja Lumbuye, nedda. Mu kino gwe ngenda okunyiiza nja kunyiiza, ne ticca bwakomawo tubagamba nti tetugenda kuzikiza. Bino tubadde tubyogera buli lunaku. Nze Katongole mbonjogera ebintu byenjogera, era n'eryo eddoboozi Andamani Daku lyataddeyo siryewakana, nabadde netondera mukyala Rebeka lwakuba era mwakozesezza omuntu gwe mumanyi nti mutya, era nga kyaŋŋamba mukama wange muwe ekitiibwa, yanfudde ekyendi. Mwakozesa abalala ne mbagoba, ne mbagamba sina kye nja kukola. Ka this time nti bino bye tuli musi bya kusaaga, tubanje Fred Kajubi Lumbuye. Diversions ze baleeta tuzeewale. Abo abalikodinga nze mbasonyiye, naye musitwago tetukola bwe tutyo. Abalikodinga be bafulu figa, be ba Ronald Mayinja, nga balina gye bagenda okutwala accountability. Ekitegeeza oyo muntu ab'essimu ye alikodinga alina gy'ajja okutwala message, ba Muhammad Nsereko bye tubagamba. Tetugenda kusirika, twagala Lumbuye, abamuyina mumuleete, ticca waffe tumwagala akomewo akole omulimo gwe. Bannayuganda abali eyo tusigale ku mulamwa, tusigale ku mazima, twogere kye twogera emisana n'ekiro kye tuba twogera. Era nze Katongole okugamba nti mukyala Rebeka nsonyiwe kya Bukristo, ndi musajja Mukatuliki atya Katonda. Era mu kino tuyimirire ku nsonga y'okubanja Lumbuye. Teba diversion ze baleeta muzitegeera.
era mmwe bebasasula okuvuma ababanja Lumbuye mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Akaseera kajja kutuuka bajjuse. Baganda bange beno betuli musibya kusaaga. Buno bulamu bwa muntu. Why are you being compromised? Nze Katongole nkubire ongambe nti oyagala ssente mmeka. Ekyo kikomyewo Lumbuye. Obusente bojja kubulya bugwewo. Era mu kino twayise mu mbeera ya kisajja kikulu. Mwabali eyo ebyo biba mafia bye babikola. Nze Katongole nalimba playingiddeko abantu bangi benkubira amasimu. Benkubira amasimu ne twogera. Ne fe Bobby Wine president waffe yatusomesa n'atugamba ebya recordings bya NRM. Era towulirangayo. Era waliwo n'omulala yakubira Edi Mutwe n'amulikodinga. Eyo mafia tactic eya Museveni gye tuvumirira. Twagala Fred Kajubi Lumbuye. Nja kuyimirirawo ne bwe naasigala bwomu. Naye olunaku lulituuka ne bagamba omusajja oyo yabanja Lumbuye paka lwakomyewo. Nze Katongole Julius sina kyennina. Era mumpulira ndi mulwadde naye ngamba sisobola kwebaka. Nina okubanja tica Lumbuye. Lumbuye yonna gy'oli ojja vaayo. Mu kino sigenda kulya mu bigambo byange. Sisobola. Bonna bakole kye bakola. Bonna bakole kye bakola. Naye tubagamba bannayuganda gye muli. Twagala Lumbuye. Temuzikisa. Diversion sibasireese ez'ebijambiya mwate kino babajje ku mulamwa. Mubagambe ebyo tubimanyi. Honorable Segirinya mubaka wa parliament. Ye kirungi bamusamoninze. Bamusamoninze naye abalala babakwata bukwasi. Tujja muwerekera ekyo kigende. Bwate basobola kumusiba. Tebasobola. Honorable Namboze bamuyitawo babyali byakufa kwani. Ebyo tebijja kuggwa. Ne tubagambe kya Lumbuye kye kirina okusigala ku muddu. Tubanje Fred Kajubi Lumbuye. Nze ne bwe munnayimirira n'abantu bataano. Kye nayogera from day one kyenja okwogera. Era tubagamba tebinaggwa. Olutalo luno terunaggwa. Tulwane nnyo. Tulabe nga tukyusa ensi Uganda. Buli omu mwegendereze. No matter what, twagala Fred Kajubi Lumbuye. Era mbagamba bw'oba omanyi ng'oli mabega okuwambibwa kwa Lumbuye, muganda wange weekube mutima. Olowooza omusajja obulamu bwe nga gwe bw'oyagala okubeera wabweru naye bw'ayagala. Ne bwe munaalowooza nti Fred Kajubi Lumbuye tajja kuva mu mikono ekyo mwe mutambuza ebyammwe mulimba. We should not fear. The only thing you should fear is fear itself. Oyali Alexander revolutionary. Nze Katongole bantaddeko ebintu bingi. Ne banteekako emisango eminene. Nebaza Katonda banta. Era be bagiteekako bamala mu kkomera emyaka 10. Lwaki bantanga akalulu kawedde? Era abamu mwali mulowooza nti bwe tukiteeka Katongole agudde. Agenda fiira mu kkomera. Ne nagamba Mukama Katonda nga nyingire ekkomera. Oyo yanteekako kino bannemese embeera yange ey'obukulembeze. Katonda ye mubezi wange. Ne ngamba kangende nkole. Naye abandyamu olukwe be bange. Ne balowooza kiwedde. Mu babyogera ne boogera ne basasula abantu bagenda kunnafuya. Munkubidde buli kimu ne mukola buli kimu. Naye mbagamba twagala Uganda ekyuke. Dr. Besigye bamuteekako agasango. Yegamu. N'ayimirirawo. Naffe bakatongole abasajja abazira. Tujja kwogerebwako. Katusigale ku mazima. Paka ensi Uganda lwerikyuka. Era mbagamba nze saagala kifo kya byabufuzi. No. Some of you think nti Katongole ayagala bwe mupi. No. Bino bye twogera tetwagala ssente.
tetwagala likes awareness yetaagisa nze bantu bameka bennaliisite wano nenjogerako nga bawambye Lumbuyani okujjako abalumbanga president era n'omukulu Andaman omwogerako kagundi kajja era ne mugamba omanyi kati ebintu bino tutegeere principles tutambule unity kyetwetaaga nze temugenda nze nammwe temuntegeera mumanyi katongole mumira asanafu muli mu kusaaga aba babebi ba queen muli mutya abali mu Saudi Arabia ba yes daddy wetuli abo be babavuma ne babalangira ne mu kaseera kano musigale ku mulamwa diversions nyingi balete ya Eddie Kenzo musimanya accident negana ne balete ya Lokechi negana kati balese ya Bijambia nayo bagale kwateyo nabyo mu bibuke tubikoye ebyo bizannyo ebitalina gye bitutwala abantu bazaalira ku cement abaana bali mu biyumba mu Buwalabu betaaga okudda ewaka abaana baweereza sente zaabwe Uganda sente ze baweereza babasala omusaala mungi baganda baffe bakyali mu makomera Baserunkuma John Bosco Machete Yasin Seguja Rashid Olivia Lutaya Kawenja abaana abo tubabanje Mwami Museveni lwaki temutabaana abo bazza musango ki lwaki basibibwanga abatta abantu lwaki basibanga abakwata abakazi nenga tebabikolangako fe tuli beetegefu tuteekako emisango gyonna tuli beetegefu okutulikodinga communication bwe mba njogera nawe ku ssimu girikodinga naye tetugenda kuva ku mulamwa gw'okubanja Ticha Lumbuye fe twagala Lumbuye bannayuganda balaba byonna bye mbadde njogera babiraba mu lwatu era buli eyalikodinga waliwo neyalikodinga Edi Mutwe kati noono n'alikodinga kwa Edi asobola okunyuma naawe emboozi n'abeegamba kyekiro mwana storage kati gw'olikodinga n'olikodinga nooza kigenda kugira nedda eyo muvi muba mugifiiriddemu fe tuli balasita bekamwokya tukulidde ku bbala nze mwana olwakugeraga nti Katongole yali agenze mu bufaatha nakulira Katwe Kinyolo oleta kano mwana ate nenkunyiralisa nenkazza mu layini nze Katongole Julius Miransanafu ate wenjogera mbeera kwalaali bwe gamba nti leta Lumbuye mba nkitegeeza mulo gwe nojja n'olikodinga noza mwana kiwedde no watoyiwa mafuta mu kabiriiti Uganda erina okukyuka bino bye tuli musibi alwali omwagalo waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze buli kimu tusigale nga tuli bumu okukyusa ensi Uganda abantu kye baagala mulo neno osanga abadaawa omudaawa nakola ekintu nogamba ye akolera ani omudaawa najja nakola statement nogamba akolera ani nenga Katongole bw'abanja Lumbuye nga bamukuba nga basasula ssente bamubulise mu ttaka lwakuba abanja Lumbuye mwagala nzije manjaani baganda bange bino bye tulimu tubitegeeza baganda bange bino bye tulimu tulina okubeera obumu naddala ku nsonga ezitunyigiriza okulaba ng'omulabe tumutwala yes mujja kulowooza nti mukozeseza buli n'olikkubo naye Katongole nja kuyogera ng'ekyo kye mbadde njogera buli lunaku nti Uganda yeetaaga okukyuka Uganda ekoye embeera eno baganda bange ebigambo byange bye mbagamba buli lunaku mubiwulira byebyo bye nnyimirirako ebiruma abantu abamu
ne bagamba lwaki Katongole buli lunaku abanja Lumbuye. Abamu bagamba tokyayina mawulire. Lwaki tumujja mawulire? Why do you want me Lumbuye mujja mawulire? Nja mwogerako buli lunaku. Nja mwogerako buli lunaku. Nze ne bw'okuba essimu n'otekayo bu video n'okola ki? No. So you can record. That's a minor issue. Nekisinga omusango gwe mwateekako ne mala omwaka mulamba mukomera ndio last tewali bujulizi. Abase emisango bali kitalya babasiba emyaka emisango gye mwateekako babeerayo emyaka 12 naye ono gwe mwalumba tuli betegefu. President waffe bamuteekako treason n'emmundu yali aziina. Obwo buzanyo bw'abadikiteeta. Era dikiteeta kyobolaba ne bannaffe abamu batandise okubugwamu. Naye lazima wanudde ensi ejja kutegeera buli omu. Baganda bange Lumbuye manyi embeera gy'alimu. Tumubanja naye mu kino ebigambo byaffe tubibeerereko. Tubanje Lumbuye. Abandamani yali kodinga akole gwa kuli kodinga ne mwana ono gwepankirako bamuyita mu miransanafu. Nze nkuwa ekitiibwa kuba onsinga emyaka. Nze nazaalibwa 1995 1995 onsinga emyaka. Naye mu myaka golaba bwe kubira essimu kyokka nga okimanyi eyakoze negotiation yeyo okulaba nga tutambulanga ba brothers muntu mukulu naye tomurespecti nze gwe nolowooza nti ogenda kukola nga bwe tukola mafia politics. No, you are joking with. Kyosaagirako osaaga muganda wange. Bino si byakatemba. Tuli serious. We need Lumbuye at whatever cost. Baganda bange nze sina kyenjagala Katongole. Nze abaludde mu struggle naye onsombuza n'ettaka sirina. Nombuza Katongole akayumbo sikayina nkimanyi ku lunaku luli nga tuwangudde byonna bijja kojja. Nkimanyi Bobi Wine president wange ng'atudde ku ntebe buli kimu kijja. Tubagamba tewali kuzikiza, teri kuzikiza. Oyo mafia politics obalaba balo mumfiiridde mu kazannyo kammwe. Nze bagamba waliwo abantu nga Katonda yatusindika kukyusa Uganda. Era olwo bigambo bye twogeranga bamu temujja kubitegeererawo. Mujja kutulaba nga abalabe. Naye olumulijjukira nti omusajja oyo kale yawandula ebigambo bino kale bye bino ebirala ebiriwo kati. Naye Lumbuye yayogeranga ebigambo ebimu abamu ne mumuyita propagandist. Ne mumukyawa Lumbuye ne mugana okushayalinga videos se. Ne mumuvuma oyo propagandist alumba abakulembeze akola kino naye n'alemera ku mulamwa. Lazima olwaleero mumukkiririzaamu. Katonda ayina basindika okubabuulira ebintu ebimu. Ife tugenda mu ssaala ne tusaba Katonda ne tumwegayirira buli kye tugenda okwogera ne tugamba ekyo kankibuulira abantu. Mbagamba nga nkyali mulamu nga tebannanzita. Neera ne buli omu muli munzita nikomawo ne mbabutawaanya ku nsonga z'eggwanga Uganda. Fred Kajubi Lumbuye abamukyawa bangi. Abatamwagala bangi. Abagamba abeereyo bangi. Abagamba afiireyo bangi. Naye olunaku olumu namwe bali bakyawa abantu mmwe. Bino bye tulimu si bya kusaaga, si bya muzannyo. Tuli brothers and sisters. Gwoyinza okulowooza nti kati nze bannange kyova olaba nali nagaana okukwata amasimu g'abo abantu nga manyi their tactics. Bakola zi recordings bakola biki. Kibalaga mukoleraani. Mukoleraani. Naye kye twetaaga mu struggle bwe bumu. Kwe kulaba nga tubeera kimu. Wookoze ensobi weetonde nga nze bwe neetondedde mukyala Rebecca agaba. Ne mugamba maama nsonyiwa. Ne mugamba ensobi maama wo gye yakola mukyala Luse Nakitto naye yanyiiza. Ekyo ne tukimala. This time around twetaaga okumuvinga bumu.
bakadde baffe mu myaka tubawe ekitiibwa tulabenga ekyo bannayuganda kye batusuubiriramu kirabikira mu bikolwa tujjukire tuleme kwerabira mangu baganda baffe abafiiridde mu struggle baganda baffe ba Ashraf Kasire abalina ebisago ku maaso Dani Kyeyune Lita Nabukenya mukwano gwange Yasini Kauma President waffe Kyagulanyi abaddewo ku lw'eggwanga Uganda baganda bange twagala okukyusa ensi Uganda abamu mugenda tufuula balabe bammwe mulowooza bye twogera tubawalana naye olw'ebijambiya ebiri e Masaka olw'abantu abattibwa abantu abatalina mirimu bannayuganda abali mu Amerika abali mu UK ababonaabona tetujja kusirika tuli beetegefu okututeekako ebintu by'obuswavu byonna ku lw'eggwanga Uganda tuli beetegefu okutulikoodinga okututta okutwononera amannya naye olubuliba olwo abalibeerawo ne bagamba abasajja abo baali batuufu mbagamba ebigambo bino temutiiririra nsi yammwe lino eggwanga Uganda lyammwe abavubuka muyimirire sente tezibagula sente tezitwala byamaanyi President Kyagulanyi yagamba bw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu era mu kino mbakakasa era mbasuubiza sigenda kuva ku nsonga ya Lumbuye sigenda kubatiiririra abakola ogw'okusharinga boli bye yalikodinze nze yabyogedde nga neetondera mukyala Rebeka era ekyo sikyegana ni musajja mu Kristo era neetonda maaso ga Katonda buli lwenkola ensobi ku mukyala Rebeka kubanga alina byakoledde struggle nenasaakoze mu bubi namugambye gamba gundi kino naye muganda wange tusigale ku mulamwa tubanje Lumbuye diversions nyingi bagala balese buli kimu ne baleeta ebyakibalama ne bigaana ne baleeta ebyedikenzo ne bigaana ne baleeta ebyalwasa ne bigaana kati balaba bagamba tukoze tutya tufuneyo abaabwe tugambe babijambiya kati bajja kukola ki kuva ku mulamwa mubagambe twababuuse twabalengeredde wala tubamanyi ekyo tubagamba si byakusaga nze Katongole Julius mujja kwogera buli kimu tewali kye batankoze n'abange tewali kye batankoze ne banteekako buli musango naye ndi wabweru Katonda mulungi mwatuuka ekiseera ne mumaze omwaka mulamba nga sigenda mu kooti mbabuuza lwaki temuntwala mu kooti mbu tewali bujulizi akalu campaign stands akalu kawedde mwanta 15 January what happened eso mafia tactics Dr. Besigye bamuteeka kagasango bwe gatyo banji bannabyabufuzi ab'amaanyi naye tubagamba tetujja kuzikiza mu kino tuli betefu kati mukwano gwange Segirinya bamutaddeko gwakutta abantu babijambye yagukola ebyo Museveni ne gavumenti yabikola ffe twajja tumaze okusoma dikiteeta n'obukodyo bw'abalikodi nga tubumanyi kyova olaba nze sikyayogera n'abantu ku gundi naye naloosesa nti olw'okuba omwono omukulu kino bwekiti ne bwekiti kinaabeera bwekiti naye abo bonna tubabuusa mukoleraane tetutya buli omu gy'oli sigala ku mazima Uganda ejja kyuka mbagamba mbadde njogera ne James Mubiru mukwano gwange nemugamba Mubiru eyo baana kibe waleseeyo mu military barracks nangamba abaana banje aba NUP abaana ba people power nemugamba tukoze tutya ne tugenda kubalwanirira bave mu kkomera muve twagala Lumbuye tikyaffe tumwetaaga abamuyina mulete tikya Lumbuye era mbagamba mu abalabe ba Lumbuye abali mu ddiiru y'okuwamba Lumbuye it is high time mulete Lumbuye tugenda kutambula tugenda kunoonya buli kimu tulabe nga tikyaffe mumuleeta tetugenda kusirika tetugenda kukola ki tebajja tukola buli kimu basasula abantu bakole buli kimu naye tusigale ku mulamu ogwo omukulu ogw'okubanja Lumbuye tetugenda kusirika baganda bange
Nze Katongole Julius Mumiransanafu bwe ndiba nga nkyali mulamu nga tebanzise ng'abamu bwe bapulaninga sigenda kusirika ku nsonga ya Lumbuye. Era ebigambo byenjogera n'ebyenjogedde bya kubanja Lumbuye. Era tetujja kusirika. Kibaluma nnyo mama, tubaluma nnyo ma. Abo bonna bajja kusasula boogere be boogera, baleetewo bino boogere biri ne Katongole bulandi tosobola mukuba. Tosobola gwoyogera byoyogera oyogere oli Mukama Katonda basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Olaba ne Yesu Kristo omwana wa Katonda bamuteekako byatamanyi. Ne Katonda mulungi era n'abalabe yabaswaza balabe mmwe kati ndi wabweru. Mwali muloza nfudde. Kati mugende mubuuze nti emisango gye mwateeka Katongole bagisibira emyaka emeka. Kati Katongole ali ludda wa? Nze Katongole Julius Mumiransanafu mujja kumpalana mwali muteeseteese nfiire mu kkomera neme kudda olw'amazima ge nayogeranga. Era mwe mwennyini ne babakozesa ne mukola buli kimu ne mupanga bye mwapanga. Neme kubeerawo mu kalulu kubanga nali ku front line. Naye mbagamba ebyo namwabikola bannayuganda temwabagusa gye balina kgenda. Tugenda kusigalawo twagala Fred Kajubi Lumbuye. Abantu nze munnange bankoze ebintu baganda bange. Nabanyumiza story yange engeri gye nakwatibwamu. Ng'omusango gwali ku muntu mulala. Ne bikyuka. Ne bajja ne banona nti ne bagamba musango ki bannaye. Ne bankwata ne banteeka mu kkomera. Ne bankwata ng'abange bennyini. Abange bennyini be bampaayo naye nabasonyiwa. Era mutima gwange mulongofu nabasonyiwa. Ne balowooza nti bo nze Katongole ndabye ebintu. Era gye mwansindika nakolerayo omulimu gwa Katonda. Ne muteeka ssente mu kooti nawa nenga tebalina bagamba nedda ng'ono ate ayogera birala. Tubagamba tebinnaggwa. Eggwanga Uganda lirina okukyuka. Era Mwami Museveni alina otuviira. Nze Julius Katongole Mumiransanafu. Amma abambejja mbabuuzaako abali awe tubalumyemu. Ate munnange nkyambadde nina ennaku nnyingi emabega kaawo. Kambuuze ku bambejja bange abali awo Saudi Arabia, Oman, Dubai. Abaana abo balina ensonga ezibaluma. Era waliwo abampeereza message nja kukomawo tubalwanirire. Tetugenda kuzikiza. Era tubagamba buli omu akole ky'alina okukola. Abambejja mujja vaayo. Abo babavume mumunaasa bakadde babyogerera babibavuma. N'ebyo tebibamalaamu maanyi. Mugenda fuuka empologoma. Mugenda fuuka abazira. Mufuuka ababaka ba Parliament. Eryo ebbanga lyoli eyo mu kiyumba ttono. Ogenda vaayo sente bazipimira kuki. Abantu bangi ababadde ab'amaanyi nga babadde bakadaama. Ababavuma mubaleke. Abagamba mugenda kutoyiza enkoma mubaleke. Era mbagamba nze omutima omulungi gwe nnina. Buli ankola ekibi nze musonyiwa. Ogenda okulaba nammwe ababavuma mubasonyiwe. Kereziya nyaffe kyatugamba. Mwegayirire Katonda. Mufune abasajja abalungi. Mufune abaami abalungi. Ekyo kiva ku mitima gyaffe. Buli muntu omulungi bw'obeera mu society abalabe bajja okulaba nga baagala naawe weeyise bw'otyo. Naye mbagamba ba mikwano abali e Saudi Arabia, Oman, Qatar, America, UK nga muli mu nkola emirimu egyo temuggwamu maanyi, temuggwamu soobe, buli kimu kijja kuggwa. Nze olaba buli lusozi olujja kati ebyo bitize Katongole. Katonda yebale nnyo, Katonda yebale
yebale njakumwebazanga emirembe gyonna njakumwebazanga obutedisa obulamu bwe nnina ku nsi kuno oboleeko bwani ayi mukama gwabo mpandikwebaza ntya emikwano gye nnina ku nsi kuno gyereko lwani ayi mukama gwaje mpandikwebaza ntya Katonda yebale yebale nnyo Katonda yebale yebale njakumwebazanga emirembe gyonna njakumwebazanga obutedisa abalabe bennina ku nsi kuno baleeko bwani ayi mukama gwaba mpandikwebaza bakadama bennina ku nsi kuno baleeko bwani ayi mukama gwaba mpandikwebaza Katonda yebale yebale nnyo Katonda yebale yebale Julius Katongole mu Miransanafu enamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58 Ayi Katonda kuma Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange omulungi.